Nze Kapalaga Byebe nkubuuzizaako muganda wange. Ndaba vidiyo eri very disturbing okuva eri baganda bange mu industry ya entertainment. Baganda bange ba-comedians okusinga bendabyeko nga balaajana eri Balamu baagala batwala wa president abawe ssente. Kibi nnyo nti of course COVID definitely manyi nti alina okubakoseza baganda bange olw'okuba nti bamanyiira buli lunaku oba ogenda kufunayo akasente olyeko ogabireko family yo nabiki. I know manyi kiki because ensi yonna, and that is exactly my point, nti COVID takoseza gwe wekka muganda wange ali mu industry. Twakatambulako wiiki emu mu lockdown nga tetukola, naye waliwo muganda wo amaze emyaka 2 nga tayimba nga baamugaana. Wali ovuddeyoko n'omulwanira n'ogaa nti Pulezidenti Balamu gendako ewa Pulezidenti Museveni omugambe nti no Bobi Wine yeetaaga okuyimba. Nedda. Kakati olwaleero ekizibu kiri mu nsi yonna. Abantu bonna tewali akola, abantu bafa enjala, gavumenti eri mu kusala eyita abantu mujje muyambe abantu bafune emmere. Bwe bagamba bamuyamba abantu naawe artist mwoli mu bantu abo be bagamba okuyamba. Naye gwe essaawa ya leero oyagala gavumenti ekwate ssente, mulina mu kuwoza tetulya kawunga. Really? Mwekuŋŋaanyizza akakundi essaawa ya leero Balamu atera abatwale babawe ssente z'eggwanga nga tuli mu kunoonya ssente zisobola okuliisa abantu abo bonna miliyoni ne miliyoni ez'abantu abatakola. Naye mmwe era mwagala mufuneyo okwo bannange. Nze ndowooza nti essaawa eno nze mmanyi because I'm an artist, I know what it means okutuula ewaka nga tukola. I have. Era mmanyi kiki kye muyitamu. Naye nze ndowooza nti essaawa eno nga bwe bagamba nti tuli mu state of emergency, buli muntu akekkereza ky'oyina n'olyako akatono. Tuleme ate kugezaako kukwata ate eggwanga ffe tukwabuleko ekyaffe. Wabula tulumirirwe wamu n'abantu. Okusinga okulaga nti ate ffe tuli ba mululu nnyo, twagala okukozesa advantage buli kaseera olw'okuba tusobola otuuka eya Balamu n'agenda ew'omukulembeze. Ekyo kibeere emergency nga bw'olaba nti Evelyn Lagu yalwala. That is understandable. Naye gwe nti muzeeyi tetulina kyakulya nga naye anoonya ssente zisobola kubeezaawo bantu. So nze neewaddeyo, nvuddeyo. Baganda bange mwenna be nalabyeko Madirati ne Chiko, nalabyeko Kapale, nendabako gundi Kabaata. Mwenna kale oba muli bameka. Nze nina emmere. Ku ssomero lyaffe ku Brainstorm wali emmere abaana gye baali balyako nga tebannaddayo kusomero waka, akawunga gye kali. Tuyina emmere gye twali tutegese okuwa abaana ba Kapalaga Heart Foundation gyeri, kawunga gye kali n'ebijanjaalo nga gavumenti tennagaana. Mugende ewa Kasuku mmaze okwogera naye, mwewandiise buli atalina kyakulya. Eyo nze ngenda kikwasaganya. Buli atalina kyakulya kubira Kasuku weewandiise. Emmere gyeri ku ssomero ku Brainstorm. Nze nja funa owa boda agikuleeterawo oli Kabugo waali oba Jona. Nze nja bafuna mugambe twala emmere ewa Madirati. Aleete kiro ze munaamalawo, akawunga nze nkayina ku ssomero. Ekyo guleme kuba ate mutawaana gwa ggwanga. Eggwanga liri bubi, teriyina yadde tuli mu kusaba ebirwadde tekituuka eyo Muganda kuba tetulina busobozi bugenda kyaŋŋanga mwe muli mu kusaba ssente. Nedda. Ekizibu ekyo nkisalidde eddagala era Balamu nkusaba tobatwala. Nze ngenda bbawa akawunga gye kali ku ssomero
kawunga kembadde ntwalira Kapalagat Foundation gavumenti bwe yagaana tetulina bwe tukatwala gye kali katudde. Bawandiika amannya Kasuku njogedde naye, buli atalina kyakulya comedian oba artist agende Kasuku amwandiika erinnya nze baŋŋambe nti Kapale, nze ntuma omwana wa boda mugambe jjayo ekiro Kapale gy'anaalya leero paka tetugenda kudda ate mu bantu baffe lwaki ate ne ba artist baffe so ekyo ereme kubeera national issue. Ebizibu by'eggwanga saawa eno bingi, ekyo tekirina kubaamu. Nze Kapalaga.